Celebrity track and of course Kwali Alan Cruises my name Mr. Handsome and of course nyongera okutegeeza nti muganange mwebale nnyo okubeera nga musubscribinga ku mukutu guno and mwebale nnyo kubanga mugwagala abantu bangi nnyo gukyusizza obulamu bwabwe nga bafuna ebigambo eva mu bantu betuleeta wano ku katebe. Okay, tumunaku olwaleero tulina omukyala and of course abasinga bangi mumwagala bangi mugamba byayogera tebibanyumira naye nga ate ye yeyita the Iron Lady okitegeera ebyo nalina tujja kuba tubimanya mu kitundu kyaffe ekya show yaffe y'olunaku olwaleero naye kasooka ababuuzeeko n'oluvannyuma tutandike show yaffe y'olunaku olwaleero. Abalabi ba celebrity track ne Alan Cruz sanyuse nnyo balaba mwebale kwagala Alan Cruz mwebale kwagala ne byakola. I've watched him grow from a boy to the man that he is now. I am so proud of you. Thanks for the hard work. Joan, obulamu bugamba ki? Obulamu bwange bulungi. Ogamba ki Alan? Jebale. Ojeba. Kale. Abantu babulye ku mirimu gy'okolaakola gy'okola okola ki anda biki ebikubeezezaawo mu bulamu wano mu kalantiini ono wojja akasente? Najjukira ndi essential. Kati ba essential tetwalekerawo okukola. Asigala tukola mu TV, of course abamu gye mumanyi nga main job yange, but I'm also a business woman. Nyina emirimu gyange gye nkola away from TV. I do counseling, I do my restaurant, kati nyina n'ebirala bya production bye nkola away from my main TV work. Kikola erinnya Joan Lule? The name Joan Lule. Ekikola erinnya Joan Lule ekisookera ddala ye program ya sitima y'amaka. Abangi gye bamanyi ennyo nga taasa amakaago. Erinnya Joan Lule awo we lyajja amaanyi, we lyajja obuvumu, we lyajja obusobozi, we lyajja na buli kimu that makes it, you know, nti oluyogera Joan Lule, someone would turn around to see, is she really the one? Yeah, basically it's that program. Ebirala byonna they've complemented, but it was Stima Yamaka or Tasa Makago that made the name Joan Lule. Joan Lule in character, Muntu Chikachi. Joan Lule is an amalgamation of characters. In a character, ya Boninya Nkulinya, nina character muleke oba ninye kamuleka agende yona yonjirina. I have so many characters. I have the aggressive character, but I also have the, you know, the relenting character. I am both humble and... Why do you call yourself the Iron Lady? I call myself the Iron Lady because basically of how I do my things. Joan Lule chases and gets. She gets what she wants. She works for what she wants. She achieves for what she wants. Nti sagala kugamba nti njagala camera eyo naye nga ntudde butuuzi wano. I'll go out there, work so hard to go and buy Canon. I want, wengamba nti njagala kuvuga motoka eri Prado, I'll not sleep in my bed. I will go to work, whether it requires me to wake up at 3 to go and work, and save, and buy that car. So that's the Iron Lady in me. I go an extra mile to achieve my goals in life. Yes. Of recent, bwetuba omuntu saawa zino biri abiri bw'omuntu bw'ayogera ku Joan Lule ekimwekanza yesage yaliwo of late nga bagamba Joan Lule puts down her fellow woman, Joan Lule atadde wansi Miss Uganda waffe, and of which you came out and cleared something. Saawa zino Joan Lule abakyala abamu bakyakulinako grudge ku mitima gyabwe, abawala abatwanisa abakyala abamu bakyalina grudge ku mitima gyabwe. Ogiwonya otya? Ogenda giwonya otya? Ekisookera ddala, I'm not going to drop in a notion to try and heal a person who wants to retain their wound. Okitegeera we bakugamba nti no, maybe sodium sulfate, maybe spirit will help you heal your wound. Naye gwe n'owulira nga kwebyo byonna toyina kyoyagala kukozesa, okyayagala obeere ne wound yo ku mutima. I mean, me, I will not drop in a notion for you. Ochiraba. So I came out, I cleared the air. Nva nungi lumu yayimba mu luyimba lwe baluyita omulangira, but there is a line which says si musango gwa kapande nti omuzibe takalaba. When you ask a question,
and someone does not understand it, you try to make them understand that this question really never was never meant to offend you or to insult you, but rather to help you bring out your best. Naye ye n'akiraba nti you've insulted them, novaayo n'ogamba, no, I didn't do that, but if she really thinks I insulted her, then I am sorry. Then oli ye n'asigala ng'agamba nti no, they still want to paint me black, then that's their business. It's not my business. Did you get time you and her sit down oba n'omukubira kasimu n'omugamba, you know what, sister, I'm sorry, let's get done with this, let's get moving? Kyonna kye nakola in whatever mode gye nakozesa to pass information to her, I believe yakimanya nti no, that message was for her. So batugamba nti abakyala bangi abali influential mu ggwanga bakubira bonna nga bagamba Joan stop this, abantu bonna nga bakubira Joan. How did it take you? Yesterday I was reading a book and nensoma akantu akanyumidde. Okuba akanyumidde, I even posted it on my page. Nengamba, never take criticism from a person whose advice you wouldn't take. Ontegedde. Nti by the time you get your phone onkubire, make sure nti to criticize me, won't criticizing amanya nti at the same time nsobola no accepting advice yo. So people who care, manye kumiterisha omu. Ochiraba, I have people who love me for who I am, people who care about me. Nti oline wabanga takubidde in a million years, but wawulira nti no, ekiwuka kigudde ku liiso lya Joan Lule, they would really run so fast. Okujja balabe. So of course they called me. Naye nga oli ayagala kumanya. Even someone works from UNEB. Yampanika message nangamba, Joan, what's wrong? Biki bino byendaba, what really happened? Kati bambi abamu nga baagala kumanya kiki ddala ekyabaddewo. Kati abo bwolaba those who really care nga they genuinely care no basindikira link. No bagamba, well, you know what, before I explain, first watch the video and see where exactly did I go wrong. So it is very unfortunate. It is the myopic thinkers and nga beba majority ochiraba who threw a lot of, who cast stones. Kati ate ne wabeerawo the minority abatono, those are the intellectuals abategeera really situation nga we yali etambula ochiraba. But sometimes waliwo ebintu ebimu bye tukola not because tubyagala nnyo, but because we want to keep environment ngeri calm. People started coming out nga bagamba Joan Lule was fired. Joan Lule gyabadde akola baamugoba, and abamu nga bagamba yes kyamugwanira, and right now we are going to clear up the air. Joan Lule gye wali okola kituufu baakugoba kubanga wakomawo amabegako awo nga ka video katambula nga Joan Lule agamba I am the Iron Lady and I'm Joan Lule, nze nnina erinnya gwe toyina. There is some woman oba gwali exchange nga naye ebigambo, so abantu ne bagamba nti Joan baamugoba. Kati Alan esooka onsanzeewa? Kusanze wano ku top. Onsanze ku top. Era ogenze okunkuba essimu, I was in the middle of a counseling session. Omukyalo oyo gwolabya azze n'akusiibula. Kitegeeza nkyakola. And even right now, we tumala this interview, I'm going on air. Stima Yamaka, I believe I upload it every Saturday. It streams live. I even upload it. So nkyakola. Naye olw'okuba nti n'abantu spreading negative and you know no painting a black abalala bambi ebibanyumira. Kati ababamu tetubalinaako control. Okiraba, tetubalinaako control. You just have to let them boogere bye baagala okwogera. Then eventually ekituufu kijja kuvaayo. Are you a proud woman? Of course. Am I a proud woman? Proud ekibuzo kyombuuzizza simanyi oli proud mwoyagala nkiddiremu. Oli mucha I am proud of, you can be proud of yourself. In me. Yes. Ochiraba, there is a woman in me who would be it would take an intellectual to understand the woman in me, or a person close to me to understand. So I am so proud, like extremely and extraordinarily proud of the woman in Joan Lule. Proud jengamba nti Joan yematira. Joan ajeewulira. Joan amanyi nti amanyi. Joan like ekisooka mmanyi, yes. PDR, 3 things that I run on. PDR,
pride, determination, resilience. Sematira kisinzira kye nematirirako. Okiraba. But I am not nkyogere nti anti I am not everyone's doormat. Ochiraba anti that is a public place, everyone is doormat weeri buli omu ajja asanguli. No, I have a class, I have a definition. So I protect that. Nga wenkugambye, I maintain those three, my philosophy, the three principles, my pride, my determination, my resilience. Kiki Joan kyasooka osinziirako before omuntu omuwa omulimu? Conditions z'otera oterawo abantu before nga tonnafuna mulimu. No, usually abantu ze bamenya then no backfiring. Nedda, usually nze emirimu gyange ngifuna on merit. Sigendangako mbu bampadde omulimu because so and so is my relative, because so and so is pleased with the way I walk. No. I am a very knowledgeable person, very skilled, very experienced. So that's why even my employers love me for that. Until I get jobs on merit. That's why we tukola contract nenkugamba mpa sente bweziti nange nkole. That's why I don't joke with my work. I deliver 100%. So the way, the effort gye nteekamu gye mansuubira ne employer wange nkole ki ampiseewo. And when I nsoma course unit bagiyita practical entrepreneurship skills ku university. Simanyi oba Father Kakuba akyaliyo. University ki? Kyambogo University. Nasoma nnyo ekintu ky'okuwakinga smart. So sometimes ne bw'oba ng'oli employed, never you forget to work smart. Okulaba Joan Lule, abantu twamulabanga tutandikira ku Bukedde TV. Of course, wali okola program emanyiddwa nga Tasa Makago. And of which you complained it was your concept. And of course, you owned the concept, not complain. No, you owned the concept. I said the truth. I owned it, yes. You owned it. Now, why did Urachi Bukedde yagisigaza? No, kakati at that time, Ghana womanyi nti no, the Alan Cruz I saw in 2018 is not the Alan Cruz now. Gwenda bakati. I believe in 2018 you could not conduct an interview like this one. But we graduate as years go on. Experience jofunye right now kati perhaps way higher than before. Kati nange chenkugamba nti at that time I was just starting and excited ngasema ina concept yobe nakola kati ngolaba bansainingisa ebintu. Yes, I read, I signed. Maybe I was excited okulaba nti concept yange eyiseemu kye nali sisuubira. So I didn't nasamanyako nti abantu beefuula n'ekirala. Manyi amidst everything, I am a straightforward person. Siriimu nnyo bintu ebyo byakwefuulira abantu. I am so genuine mu bintu byenkola. So kakati bwe ngenze all the storms that befell me in my life, bigenze binjigiriza nti abantu bakwefuulira in just a blink of an eye. Oli naye nakwefuulira. So ekyo we nakiyiga, then nenjiga kubanga tumala kwekoona ne tulyoka tubuuka, and we learn by experience. Oli muzadde? Of course. Olina abaana bameka? 4. Mulimu abawala bameka? 3 and 1 boy. 3. Olina abawala basatu. Omulenzi? Yes. Should we say kino kye kyakututte mu politics ng'omukyala? Nti because oli surrounded ewaka muli abakyala bangi nnyo ewaka and ebintu bye badde okola byetoolera mu bakyala. Not then you mingled it. Telling me nti politics kulaba. No, anti ogenda Kwesimbawo ku woman MP, obwa woman MP. And awo omuntu yeebuuza ekibuuzo. Joan kye kyamututte ku bwa woman MP. Perfect. Kati now that's the question. Kye kyandeese mu bwa woman MP. Now, ebbanga lyonna lye mmaze bukyanga ntandika program ya Tasa Makago. Nenzija nenkola sitima ya maka. Alan, you can attest to this. Nti waliwo ebiseera byentuuse nga ninga omulamuzi. Nga ndi lawyer. Nga ndi judge w'abantu. Nga ndi arbiter. Nga ndi counselor. Okiraba, this program has given me all those professions. Okiraba. Nti ntuula nempoza emisango n'owuliriza emisango wali kati wojjidde mukyala badde ansanze wali n'agwa wansi n'afukamira n'akaaba nnyabo mpuliriza nkwegayidde okiraba naye n'ogenda mu kkooti n'owuliriza abe babbyeko ettaka
jjukira abadde mu field walabye ekyabaddeyo n'ojja mu kooti ng'olabira ddala banyigiriza abantu. So nenkizuula somewhere somehow eddoboozi lyange maybe waliwo eddoboozi lyange we lirina okutuuka oba oli awo. Bwe ntunulira ebintu bingi nnyo bye nkoledde eggwanga lino nga nkozesa power of the camera, resolving conflicts, helping people overcome their marital problems. Abantu ne baddizibwa ebyabwe. Yesterday I triumphed in a case we nagenze nezigirayo omukadde ekyapa kye mu lands eri emukono. Baali bamuferafera dde okumala ebbanga. But watching kugamba nti the name Joan Lule means something. Nti registrar w'omulands eri bwe bamugambye nti Joan Lule yali wano yagambye Joan Lule, let her come in. And because that name is even bigger than me, nti olwaliwulidde yagambiddewo okay, let her come. Mangu ago twagendeddewo ne tutaganjula buli kimu. Everyone was tasked paka we bafulumiza ki ekyapa ky'omukazi. But that's not me, and that is not Joan Nakintu. There are two people. There is Joan Nakintu and there is Joan Lule. Now, Joan Lule is even bigger than Joan Nakintu. So now, olw'ebyo byonna byenzize nkola, abantu engeri gye banyolwamu, abantu engeri amaloboozi gaabwe gye gabuutikirwa, ate nga going to parliament is all about speaking for the people. Omuntu avaayo n'ayogera ebizibu bya banne, omuntu anaavaayo n'asakira banne, omuntu analaga banne nti n'omuntu bw'afuna obukulu asharinga ne banne. Okiraba? Singa abantu balekerawo omululu ne baagazisa abantu nti nno omuntu yenna alina omukulembeze ayogera ebizibu bya banne ate n'abasakira. These things of shutting up people, whenever there is a problem, ogezaako jjogera, gundi bajja kukuba masasi, gundi bajja kukuba kalifomu, gundi bajja kukidnappinga, you see. Now, it's high time eggwanga lyongere okufunayo abakyala abanaayongera, kati abakyala already abaliyo tebamala, beetaaga twegatte tweyongere. Okiraba nti Ingrid tulinawe ne bwanayimirira yekka abasirikale ne bamuyuza ebbeere ng'ali yekka kiyinza obutakola impact. A football team is made by 11 people, right? 11 players. Ate ne wabaawo n'abali ku benchi. So that's what we need. Team tennawera, we need more. Yes. Joan, wandiyagadde okulaba muwalawo ng'afuuse ki? Kakati omwana tomukaka kyoyagala afuuke, but definitely I want to see my daughter ng'afuuse omuntu alina impact mu ggwanga. Sisobola mukaka nti nogenda okole kino babeera kino. But it is incumbent upon me as a parent okusporting omwana wange walina area of strength. So ne muyambako to build on that. Perhaps omuwa career guidance. Maybe we're taking a path, maybe you could be better. Your career guidance and everything, naye ate kati naye alina ebibya biri innate. Strength ziri innate ze bamuzaala nazo, which will eventually pop up as she grows. Omulabe nti ne wona omugamba nti no toyita wanajja kugamba, but listen, I want to go this way. Okiraba. Singa Joan muwala waafuuka kyafuuse kyonna ky'aba ayagadde okufuuka, and one day in her life someone tries to put her down obanga agezaako mussa wansi, you as a mother, what would be your take? In which perspective? Okussa wansi kiri mu perception yo. Nja kubuuza ekibuuzo kikulema okuddamu ogambe bakutadde wansi. Okiraba? Ekibuuzo obanga bakikubuuziza n'otakitegeera, kitegeeza kikubuuziza kutadde wansi. So kakati ne muwala wange kye mugamba, as she grows up era mu training nga mugamba, you have to handle all situations. Okiraba? When you ask me a hectic question wano, Alan, I accepted to sit in your interview expecting me to answer all the questions. If I feel your question is too heavy for me, I'll deflect it. I have a right to decline it. I have a right to answer it. So how can I say, Alan, navuga motoka ye najja nambuza ekibuuzo to put me down? How do you define putting someone down? Me, I believe, okugamba nti no putting someone down is, for instance, ogende ku page yo onkoleko post, it is so demeaning, it is so, defaming, nga byonna by'owandise biri false. Kunze, ngera abamu bwe bakola. Abantu abamu bwe balema okutegeera who you really are, they choose to concoct stories. So when you are intellectually incapacitated, don't blame the other people. Blame the environment that is grooming you. Blame perhaps your parents and blame your teachers and you yourself, who is not pulling yourself up to the ladder to understand what
You're trying to ask you, maybe. Yeah. Ye Joan Lule, the unlady, tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate atunyonnyola ku nsonga ezimu. She can never leave any stone unturned. Toyinza mubuuza kibuuzo n'agamba ekyo tukireke era ajja kikuddamu. Ayina gundi eri fast mu kuddamu ebibuuzo. Olina okuba nga oli mwegendereza nnyo ate ng'owuliriza nnyo. Anyway, Joan, ogenda kwesimbawo. And of course, abantu tubabuulire gy'ogenda okwesimbawo. Ngenda kwesimbawo MPG district nga woman MP. Or MPG district. Okay. Yeah, as an independent candidate who believes in the... Independent. As an independent who believes that people have the power and the power is with the people. People power. Joan, woman MP. Yes. Agenda kukola biki? Woman MP akola mulimu ki? Thank you so much. First of all, woman MP abera overseer. Woman MP is an overall voice. Dobozi lya bonna. Woman MP sometimes becomes a marketeer of the people's problems. Musasi, lobbies. To lobbies kwe kusaka, right? Lobbies for the people. Nti wesanga nti no, woman olaba kakati naddala eyo mu byalo ng'empigi. When you study the demographic structure of Mpigi district, ojja kwesanga abantu bayo baganye ebibiina abakyala abakulu ebibiina ebyo ne basevingayo kasente because there is not a lot of jobs there. There is a lot of unemployment in that district. And according to the demographic structure, it shows that the elderly okuva ku myaka 45 n'okwambuka perhaps be balinawo ke bakola ate nga nabo bye bakola tebiri that much income earning, tebirina nnyo returns ziri awo kati ne weesanga nti nno from that age below, they are the able-bodied guys. Be bavubuka abandi badde bakola nga balina amaanyi, but they are unemployed. Ochiraba. So me as a woman MP, my role, first of all, is to sit down and draw projects ezinabayamba. Write projects. Study nti abavubuka b'omu kitundu kino tebakola. Naye nnyinza bayamba ati as a woman MP. Put up projects. Projects chezo ezimu outline. For instance, nga mu Mpigi, nti nno abaana baayo abavubuka bakuba nnyo zzaala. And that disturbs my head a lot. Every time I see a group walinga abaana abalenzi, ala ni wachi toli mukuba zzaala oli wanene oyiiya. Okitegeera. Perhaps kubanga owandiika project ye ya celebrity truck, n'omanya nti nno ojja gitandika nga gwa adduka around to look for celebrities, but it will grow and eventually celebrities will start calling you. Okitegeera. Kati nange kye nkugamba nti nno now me as a woman MP kati bwe ngamba nti nno zaala w'abaana abannumya omutwe, what do I do to help them elevate their standards and get jobs? Write projects, skilling projects. Kati recently nali mbatereddeyo ya welding okwokya ebyuma bayiga okwokya gate amadirisa nateeka side kiwennyini nyini wali ewaffe ebuwama ku Royal Gardens ku eza Buganda ekyengulu awo ebuwama era poliisi yeyajja n'etukuba kibooko because bo tebaagala challenging project nakugambye ndi wa people power kati buli wabalaba nti owa people power aleeseeyo challenging and developmental project ekyo tebakyagala so project yafa bagiremesa kakati ne baso no bwe batukuba kwolwo nenzirayo manyi we mbeera mu lutalo bwe basooka ne babakuba ogusooka musooka ne withdrawing you go back ne muddamu ne you regroup ne mugamba ko obusajja butulumba tukoze tutya nti okay no this time taking eno direction kati awo ne tukyusa ne tugamba nti okay okola gundi eyajja n'eri awamu oba oli awo bano tebakyagala kati tukitwale mu ango ki nti okay kati tulumbe embyalo eri deeply nga tuyita mbakyamani by'ebyalo eyo osindikayo trainer omu neri nayo n'osindikayo trainer nero n'osindikayo. Let me ask Joan, okukeera ku makya n'okeera n'ogamba wama n'ogamba nti bannange mpangisizza wano n'oteekamu machine ezigenda noleta abantu abali qualified n'obasaawo poliisi nejja n'ekigaana. Yes. Obaddewo nti oba wabaddewo oba mubadde mukola ki? N'ekibooko ne ba trainer ne bagamba tujja bakuba kibooko. Okiraba So, because incumbent antya nze omukuba mulumya omutwe okitegeera. I'm a strong contender when you yes, I am.
nakugamba Alan, you've known me for some few years. You know Iron Lady wakwata ku kintu kibeera perfect. Iron Lady's touch ogitegeererawo nti wobuuza kyovola basanga kubeera mu bintu bibi saga bagambe nti mwebyo ebibi nange nabaddemu. So you know my touch, right? Yeah. So kati wesanga nti no amanyi gonna ge tutaddemu before nga covid ono tannajja gabadde mangi to the extent nti no bataniko tutya ng'oli omwana yayimba oluyimba batya nnyo okitegeera kati ne batandiko tutya ne kiba nti no kati batuyitamu eyo ango yatukuba kibooko buli kati nali luli nsomesa abakyala ebyemikono nga tubayigiriza okukola engatto okukola ensawo okukola ebyokwewunda by'abakyala naye nga babikozesa mikono okiraba twabikola mu bubba nga tulinga ababbi. But why would you live in your country ng'olinga ng'omubbi okitegeera? You're trying to give someone a lifetime skill. If the incumbent tasobodde kikola then leka ajja akikole. Joan, weeteeseteese otya kubanga kati akalulu baatugambye mugenda kanoonyeza ku intaneti ku ma TV ku ma radio mu mpapula z'amawulire campaign za bulijjo ng'eza bulijjo baziganye gwe nga Joan Lule candidate agenda okwesimbawo weeteeseteese otya kinaakola tekikole? Ekintu ekyo kiraba kirina advantages zaakyo ne disadvantages zaakyo naye era kakati John nalabye omuntu omu gwe sigenda kwogera linnya yabadde ayogera point nange era gye nalabye as one of the disadvantages. Nti tubadde tugenda for instance okozesa obukadde nga 5 ogenda mwezo flyers posters biki kati ogenda kulaba tugenda kukozesa obukadde nga 2 kubanga kakati ekiseera kigenda kutuuka abapoliisi they are going to intensify security mbyalo eyo okulaba nti ffe tetutambula okiraba nti kati posters ezigenda otuteerayo akabega nti kati wano abantu balabe face. Thank God nti ffe tugenza okugenda mu covid nga already abantu badde tubayingiddemu like the elections are for tomorrow okiraba nti tubadde tutambudde ebifaananyi byaffe ebimu bibadde byatambula dda ebya TV already mbirimu okiraba. I have a page that has a huge following. So netaga nze kati ekisigaddeyo kya just a little polish okiraba was to polish n'okulaba nti no twongedde tutya okonsolidatinga tiimu enakuuma akalulu kubanga byonna tugenda bikola. Nyina mukwano gwange leyo Denmark naye atera nnyo okungamba remember Joan, it's not about the voter, it's about who declares the winner okiraba nti kati byonna tubitunuulira ebifaananyi tugenda bikubisa campaign tugenda zikuba mu byalo tujja yingirayo newe kinaaba kitwetaagisa kwekweka mabega wa binaabiro by'abantu abantu basobole okutegeera nti nno weetuli ate tulina ensonga ssemasonga ebyo byonna tujja bikola. But at the end of the day who declares the winner? Is that person really fair? Ali honest? Ayina amazima? That also matters. Kati awewe bimu tujja bireka for divine intervention mukama yaba atukwatirako. Gwenga candidate agenda okwesimbawo I believe oyina abavubuka abakuli emabega and of course Agambye mugenda tambula mu bitundu ebyenjawulo gwenga gwe Joan Lule omuzadde yeebuuza ekintu kimu abaana b'abandi abanaakwatibwa wano mu kalulu wano nga bawulwana kula Joan Lule. Joan Lule weeteeseteese otya okuyamba bano abaana abamu abanaakwatibwa abali ku tiimu yo? Of course I have a legal team. Nina legal team yange which I don't want to disclose, both local wanewaka nebweru okiraba. So I have a legal team ejja okutunulira nti n'abaana be bakutte ku lwange ddala babakutte lwa musango oba tujja kulwana tufiirewo tewaliwo mwana n'omu gwe tugenda kuleka to rot in jail naddala nga badde ayiyeewo omubiri ku lwaffe ekyo tekiriiyo. We have a legal team ejja okubanga etuyambako okukola ekyo. Tuli prepared. Abakyala b'empigi basinga kumanya kukola ki? Abakyala b'empigi basinze nnyo okummanyira mu kulwanirira eddembe lyabwe n'ebizibu ebibaluma naddala obutebenkevu mu maka naye ate basinze nnyo n'okummanyira mu kuyiiya n'okuleetawo ebintu ebibakulaakulanya ng'abakyala. You know, it's high time tuzuukuke abakyala empigi mbasomesa nnyo ekintu kye bayita financial independence. Omukyala ng'olina ssente zo, omukyala ng'olinawo akalimu kakavaamu 10 okiraba nti kati ate abo abakyala be bangi batabiina ebyo kati ffe bayogendanga nga tubasikiringa nga tubayigiriza ebintu by'emikono nga tubayambako ebibiina byabwe ebyo byolaba tubisakira ne tuteekamu ku ssente basobole okuba nti nno beekolamu omulimu oba bagula nkoko ne bazirunda nesobanga okuba nga ziina kye zibaleetera bo nga bba abakyala baawa ebyensoma
education sector Mpigi district. And the health sector. Yes, and health sector. According to the demographic structure, you realize that every homestead is 5 kilometers away from a health facility. Kakati gwe mukyala wo wagenda mu labor nga babita batya contractions nga zirinnye ebisa nga birinnye womutera ku boda omuvuge oba kagaali ogw'embinnya paka gy'onaatuukire wali eddwaliro okiraba nti nno wala abantu bakyanyigirizibwa nnyo. 5 kilometers away from a water station, 5 kilometers away from a school. Lugendo lukyali lunene nnyo. Kyemagambye nti woman MP wabanga asobola okusakira abantu be. Ne tumanya nti nno Mpigi district erimu ebyalo ebikumi erina amagombolola 7. Okiwulira nti at least buli gombolola lirina eddwaliro eriririmu. Kati ate bw'ojjako eggoma tugamba at least ebyalo nga 2 oba bisharinga eddwaliro. Okiraba olabira ddala nti obulamu bw'abantu bubeera nga babugonzezzaamu babukoze ki babeera babugonzezzaamu. So as long as ebizibu by'abantu tobyogedde tovuddeyo kubyogera, government will not take action. Joan, weteeseteese otya okukolera awamu ne banno abanaayitamu naye nga temuli bakibiina kyekimu okugeza chairman wa NRM oba aba local councillors abamu nga temukwatagana mibira weteeseteese otya okukolera awamu nabo okubanga muzimbira district okuba awamu okuba ekitole? First of all, this is not a war. We are not into war. Okiraba kasita mmala okuyitamu kiba kiwedde nga bw'olaba nti nno apparently waliwo United Forces of Change, different coalitions are going on. Coalition kwe kwegatta kw'ebibiina, different coalitions are going on okulaba nti nno they fight the common enemy. Kati wabanga nti nno their allowances, iPod, people power, what bonna bajja wamu to fight the common enemy. Kasita mmala okuyitamu, then the common goal, you look at the common goal. What's that common goal? Develop and change the lives of people of Mpigi district. Kati awo ebisigadde byonna awo biba tebikyalina makulu apart from trying to elevate the standards of living in Mpigi district. Apart from abavubuka, omwana omuto okuva ku mwaka ogumu oba ku myezi okutuuka ku myaka nga 17, kale tugambe omuvubuka tugambe kale 11 okutuuka ku 11 gwe nga MP y'omuteekedde otya? What's your plan? From 2 years to 11 years, for instance, from 3 years to 11 years, they are supposed to be in school, right? 3 years omwana aba atandise perhaps baby class. Come to 11 years awabondo zali mu P6. Kakati oyo ekyamanyi ky'oyinza omumukolera is to empower their parents. When you empower the parents will be able to take care of those minors, the juveniles. Okiraba. So, kyennyina okukola kwe kulaba nti abazadde bali mu mbeera nnungi. Mama akola, taata akola, emirembe weegiri. As long as abo basanyufu bajja kuba basobola okulabirira abaana abo kubanga abaana abo bakyali bato, they are not independent. Except in a situation where we have orphans. You saw nagenze ewamwa Misemakula akulira essomero lya Landmark Junior School nampa bursary. Era ze nawadde bamulekwa abali myaka egyo gy'oyogeddeko aba primary. So that's how best ekyo kyenkola okulaba nti nno abaana abo batalina mwasirizi nga tebalina bazadde ate bo tubayambye tutya. We help them secure bursaries kubanga it's their right nabo ogenda babeere nti nno babeera bafuna knowledge. Abalala tugezako okulaba eri mu byalo nti nno tukola ekisoboka wadde tunagenda mu buyinza okulaba nti abazadde babe bali financially empowered okusobola okubalabirira. Abavubuka kati ate abagenda mu 17 gy'oyogedde 17 naye alina kubanga ali mu ssomero. But in situations where abaana abamu they are senior 4 dropouts oba they are senior 6 dropouts tewaliwo kiddako walabye nagabye basara 50 abaana ne bagenda okusoma electrical ebyamasanyalaze ebyokutunga paka lwamala paka we banabatikira. If you watch that clip abasinga balonze nze nje okubeerawo alongside their parents nga babatikira because I secured those bursaries for them. Twagala omulembe gw'aba literates kiraba ng'ate nga bayigiriziddwa abantu nga bakoze nga bategeera nga balinawo ku ssente. Kyova olaba nti
Government yaffe etufuga kati saagala nnyo okwogera bya government njagala nnyo okwogera by'empigi but you realize it enjoys okufuga abantu nga baavu ate ng'ekyo si bwe kirina okuba abantu bonna bandibadde beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Okay, Joan, omuntu bw'aba ayingira mpigi alaba craft mungi nnyo ali ku kkubo eŋŋoma obutebe abantu abo bali left behind tebafuddeyo kumanya bano abantu bamaketinga batya ebintu byabwe okwongera kuba birina market lwakuba nti tebafiiriddwako. Ekyokubiri ekyobulimi atwotwa edda nga omuntu amanyi nti abone empigi ewavaayo entangawuzi ennaku zino entangawuzi akatangawuzi kafuusa akatangawuzi. MP oteeseteese otya abantu bano basitula emitima gyabwe baddemu ku maanyi obulimi busituke ne bano abantu abakola crafts ez'enjawulo. Now, I have met those people. I have spoken to them. Really? Yes. Kugambye empigi ewaffe banzala buwama. Ng'oyita mwani Joan? Wayita mwani okwogera nabo? Kalyango Baker. Akola ngani? Is an aspiring mayor weside eyo. Yeita mayor. No. You see me. Setaka kuyita muntu to speak to my people. I will park my car, go, I identify myself, mbuze ku bantu bange, mbabuze n'ebibaluma. That's what I do. Era ne when ngenda declaring as a contender waabwe, nazuuka ne nyambala gomesi yange. I went, ne mbagamba banzala wali, nzize. Yes. So I said, anyone's permission to allow me go speak to people? No. So I usually park there. I talk to those people. Ne mbagamba nti n'abantu abo kye beetaaga. Ebintu bakola birungi nnyo. Ochiraba nga bwe nagambye nti woman MP is a marketeer. Katolaba, that's a very big project yabo gye bakola. Naye singa bafuna omuntu nganze anaabayamba okubasakira obutale obuli international. Ochiraba okubasakira abantu abanaasuubula ebintu byabwe, market their products, market their projects nga bwe nakugambye. Ojja kulaba bwe bakyuka. Ojja kulaba nga production yaabwe ng'ekyuka. Nga supply ekyuka nga demand nayo yeeyongera. Okiraba nti abantu bajja kubanga baagala ebintu byabwe. Olaba usually abantu bagenda nnyo eyo mu Yuna, abantu bagenda nnyo eyo mu nsi z'ebweru. Recently nakava Denmark. Baagala nnyo ebintu byaffe naye abamu tebamanyi ngeri ki gye babifuna. Okiraba otandika mpolampola n'obaguzayo engoma emu bbiri ekivaayo nga basabayo ebirala ekivaamu nga basabayo ebirala. Okiraba that's how we market those things. Okay. Joan, okulonda kuno okwa radio ne TV nga tumaliriza okulonda kuno okwa radio ne TV abantu b'empigi ku research gy'okoze buli omu alina TV ne radio era buli omu alina essimu nti asobola okulaba zino interviews zino engezi ku YouTube ne Facebook gwe nga MP abantu bano baba ebintu ebyo tebabirina weeteeseteese otya okutuusa campaign y'okwoyo omuntu ng'olemeseddwa omutuukako? Ala nawe wali obuzibu. Ekimu ku bisinga okunnuma n'okunnumya omutwe mu mpigi eyo kwe kuba nti nno abantu tebalina mazzi, tebalina masannyalaze, tebalina na TV abamu, tebalina masimu. Okiraba nti tulina obuzibu. Obagamba nti nno nze nzije waneno ku kamera oba ku TV nsasule akakadde njogerera abantu b'empigi abatalina masannyalaze for all that long. In an area where they have an area MP, where they have a woman MP, nga abantu tebalina masannyalaze nga bakima amazzi mu bidiba entemu ezinywedde. Okiraba, then there is a very big problem. Tulina obuzibu mu ange eyo. Osaze magezi ki? Kakati nze nganze either okuyita mu mikutu gyange okugezaako abo bennaaba nsobodde bafunirayo oburadio n'obusimu obuliko radio. Bagulire ne data? Sijja bagulira data. Kubanga tosobola waliwo ebimu ekirungi me I don't build castles in the air. Byesitasobola nkugamba nti omaye Alan eyo gakyali mazzi mawanvu kankome wano wenkola ki wensobola. So biro byogendo basobola. Tuteekeyo ebizindaalo. Ninaguladde emizindaalo gyange nyina mixer yange buli kimu nkirina. So nsobola okugamba nti leero nja parkinga wali ku dduuka lya gundi tuteekeyo ekizindaalo tuyiseewo message. Base ekyo tujjayitamu ne munda era tujjagenda nga tuyitamu naye that is costly. Wogerageranya ne wali nti badde nja kubalale abantu omutwalo gumu kwate omuzindaalo neyogereko abantu omutwalo gumu bantegererewo at once.
okiraba naye wano eno tugendagenda ddo tuddo ate sebo buliddo gyogenda tolekaawo malusu buliddo gyogendako olekawo either kiro ya sukaali oba kiro ya kawunga okitegeera kyo kigenda tukosaamu naye tetutidde tetumanyi kyenalabye baba nga bagenda baba bakuriginga votes like it has been this is a public secret nti in Uganda they rig votes nti this time tuyinza obutabeera nnyo namaanyi gerwanako nga babubba nga wali eri buwandirabye nti otsindikayo Alani ne ttiimu ye nti mugende make sure buli kimu mukikwata ku kamera nti wali eri bajja bagamba mulina covid mweyongereyo baddire obuliro obuliko Joan Lule babusomeko erinnya ly'omulala okiraba nga tetulina nga tuli ku ma-TV. Joan, nga tumaliriza ekisembera ddala otugambye ojjidde ozenga people power ani akulye mabega ku misingi eminene gya people power gye tumanyi? Apparently nkyalinga Joan Lule na kintu. I am standing as me. I am doing, I believe, n'abananyimirire mabega we banaaba gye bali balina baagala bayimirire ew'omu. Ate naku confirming ekitegeeza. Has it confirmed anyone yet? But people power, because it's not a party, ate olaba ne parties tezinaba confirminga muntu n'omu tebanagenda mu kamyufu. Kati this time yakulaga abantu nti no tulina capability. People power we baya kujja confirming erina okulaba nti ndimu omulamwa of which omulamwa ogwo nyina gwe exercising kati okiraba nabo bennyini be driving eboka bagambe oh yes she's ideal nti nange sijja bayiwa naye bwe naddaawo nenninda bajje bannondeyo nga nze simaze kwerondayo tewanabaawo omuntu n'omu gwe bagirayo gwe bawa akwata bendera ya any party kuba ne parties tezinagenda mu kamyufu. So I am still standing as Joan Lule. Okay. Okiraba. Because byenkoledde eggwanga lino because nga Joan Lule, if anyone appreciates what I have done for this country, they will come and stand with me. She goes by the name of Joan Lule, the Iron Lady, and of course owulidde ebigambo bye and abantu b'empigi. Woman MP aspiring woman member of parliament Mpigi district 21 2021 kale devotion mukamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zonna zitambuza bulungi nnyo Ibra two bros naye wali eri abeerawo nnyo ku nkato okubanga atutambuza ensi yonna ne tubanga ate tugituukako bulungi nnyo. Otherwise for now Allen Cruz, Mr. Handsome, bannange Derek Oroni naye mumulabire ddala abantu be Palisa. Derek Oroni ajja Palisa. Derek Oroni maba muyite manager Derek musajja mulungi nnyo so mumulabire naye ddala. Otherwise for now musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.